abalungi be basinga obungi ababi. Dream, impact, victory, abakulembeze mwenna mu nzikiriza mwebale bye mukola. Mba nkyaddayo nnyo nti okunoonya empenda ze tulina okuyitamu okusobola okutumbula eggwanga lyaffe. Kiki kye twetaaga? Nze ndowooza nti Uganda weeri ebintu ebisinga tebikyasobola kukyuka. Tulina okuba abavumu abazira nnyo, tuggwemu ebintu ebimu, tutambule nga tutambuza kabuntu, so si nga tutambuza amaanyi ag'emmundu oba amaanyi ag'essente oba amaanyi ag'eggwanga. Tutambuze kabuntu taliiko ggwanga. Nawa example nenga nti singa emmotoka etomera omuntu nze okumutwala mu ddwaliro kiba buvunaanyizibwa bwange. Oyo kabuntu simutwala lwakuba ayambadde yero oba reedi oba nedda, oba simuleka oba olwokuba ali mu reedi. Kabuntu olwaleero twetaaga abantu abo. Nze nkiyise brain trust, abalina kabuntu nga baagala abantu baabwe, nga bafa ku bantu baabwe, nga bafumiitiririza abantu baabwe, nga bakozesa ofiisi katugambe ya president nga eteekwa kuba nga ise presidency so si president. Wano twateekebwamu okutyera. Tetutya ofiisi ya presidency, tutya the person, the president. Ofiisi ya presidency ebaamu ebintu bingi, institution zizonna zibandayo, abantu ne bakulonda zikulira. Naye kaakati gwe bw'otiisatiisa abantu oba n'obateekamu okutya nga batya president mu kifo ky'okutya the office of the presidency which has all the institutions under him, then tojja na kuwuliriza institutions ezo ojja kuba tozibalaamu magezi. Ojja kuba buli kaseera olinda president ajje. Kuba yakuteekamu kiri nti president yakola ki? Amawulire ne gakituteekako president yabeera ku front page. Amawulire agasoma ebintu emikulu egigali mu president yasooka. Kwegambye ekigambo president nakyo ne kitufuukira ekizibu. Ne president yannyini oba bannyini ba presidents bwe tubale nabo ne kibafuukira ekizibu. Ne bakitwala ng'ekyobuntu mu kifo ky'okukitwala nga ekya institutions oba amasiga ag'enjawulo ge baba bamugambye oyo president oba erinnya lye yaani. No problem. Oluusi sitwetaaga na kumanya president yaani, linnya lye omanya lyaki buli institution yekola. Naye leero sebo olina okumanya president ate kusikkomawo oyita mwamumanyi ate gwe okukola ki? Tunaamuyita n'okulima obutungulu anajja ya. N'olw'ensonga eyo tukkirize nti okutya okwo abasumba kwe bassa mu bakkiriza, eddiini kwessa ku bantu, buli kimu ekyo bwe kitaggweewo tetujja kufuna mirembe. Twagala ekintu nga kyerufu, buli omu ng'asobola okukola kye yeetaaga bulungi mu buntu. Ate obuntu obwo nga tubujje mu nnono zaffe wano mu ggwanga, mu nnono ez'okukkiriza, ez'obuwangwa, ez'okusoma, byonna ebyo ne tusobola okufuna emisingi kwe tulina okuyimiriza kabuntu waffe asobola okukola national character. Without that twerimba. Gundi Kyagulanyi bwajja ojja muvuma, Muhoozi wajja ojja muvuma, Museveni wajja ojja muvuma. Kiki kabuntu tolina.
ewulidde oyagala kavuyo tuleme okubeera bwetutu awo tuveewo tuyingirire ekintu ekipya ffenna tukyetaaga ffenna waliwo ensobi ezaakolebwa aba DP edda aba UPC bamini n'abaliwo kaakati bonna waliwo abakoze ensobi naye tunaalemeraawo mu nsobi ezo nedda so nze nkakasa nti abannayuganda ekibalemesezzamu kavuyo kutya tulekeraawo okutya nammwe abatukulembera please muleme okulengeza omuntu omu nga ne bwoba oyagala ennyaanya yalina okujja azikuwe ekyo si kituufu kutya tolina nakyosobola kukola onookola kino bajja kukola kiri oluvannyuma lw'ebyo nze simanyi kyennyongerako nnyo okuggyako kubagamba nti we tulaga si wangu naye tujja kuwangula singa tutegeera ebintu ebimu lwaki weebiri ne tusobola okuddamu okufuna embavu n'obuvumu obwo bwatutondebwa Katonda n'ekigendererwa kye gye tuli otherwise mwe munoonye nnyo ssente muzifune munoonye nnyo